Sebe sole no olunyiriri luno lwennyini. Yesu yennyini yalwogera. Yesu yali mu ggulu. Yamutonda amulinako obwaki obwannannyini. Bwajja ku nsi kuno amwanika ayanika obulimba bwe n'agamba nti mmwe nammwe muli bakitammwani okuva ku lubereri Yohana sura 14 olwasatu sebo. Olwasatu yagambye si kyayogera nnyo nate nammwe kubanga afuga ensi eno ajja sebo ng'amaze okusuula Adamu ne Kaawa n'abajjako ensi n'agijja ku nnyiniyo abali batondeddwa nga bakutambulira mu Katonda okubeera abasanyufu okubeera n'emirembe okubeera abalamu emirembe gyonna abisazizaamu kakati yali in charge yennannyini ekyennaku tine mukama waffe Yesu omutonzi yatonda ensi eno naye akikkiriza naga nti afuga ensi eno agambye nti olw'omusango kubanga omukulu w'ensi eno asaliddwa omusango. Omukulu w'ensi eno nti kati ensi eno temporarily yali alini charge ne bwajja yajja n'ebintu bibiri Musumba Kakembo. Bintu ki ebibiri ebyo bye yajja nabyo sitaani ng'amaze okuteekinga charge okuteekinga control okubeera nga yafuga ensi eno. Ngabbi ensi eno bebagimuwa mukadde yajja n'ebintu bibiri ekisooka ekibi n'ekyokubiri okufa. Setaani ye mutandisi w'ekibi ate era ye mutandisi w'okukola ki w'okufa. Ebintu bino bibiri yava nabyo eyo bwe yatandika obulimba bwe. Ekibi obulimba kye kiki oba obujeemu kye kibi yajeemera Katonda ekibi ne kikola ki ne kiyingirawo. Ate ekibi bwe kiyingirawo tekyakomaawo n'okufa nako ne kuyingira kubanga yempeera yaki akati n'amanya nti wano waweerwa nsonga ekibeezesa abantu abalamu kubeera connected n'olulira ku Katonda. Katonda bw'okulula olulira olwo nga bwe twakola eddakiika emu yokka nga bakamala okwonoona n'obuzaaliranwa bwabwe bwakyuka ne bafuuka ba kibi. Apata kyasobola kukola bya butuukirivu n'akatono apata kyasobola kwogera mazima. Ekyokubiri Katonda yali abagambye nti emuligulyako temulirema kufa. Sitaani n'amanya nti bino Katonda tabirinaako pulaani bano bawedde tweyanziza. Bw'amala okukola ekyo ekyokusatu kyakola tugenda kusomako mu Yuda 9 ne mu Zeekaliya essula 3 onyesooka n'olwokubiri ne kubikulira essula 12 onyolw'ekkumi. Katusooke Yuda 9 Mamise Wankambo abikule Zeekaliya 3 olusooka n'olwokubiri. Naye Mikayiri malayika omukulu bwe yayomba ne Setaani n'ayogera naye olw'omubiri gwa Musa teyayaŋŋanga kumuleetako musango gwa kuvuma naye yagamba nti Mukama akunenye. Tusooke tukomekawo Musumba walinga waliwo conflict wakati wa Mikayiri ne Sitaani naye nga bayombera mubiri gwa Musa. Lwaki Musumba? Sitaani yennyini ensi n'abagiriko ne Yesu takiganye. Olwo n'ebyandiikibwa bingi nnyo bituleseeyo ebigamba nti mufuzi w'ensi yoyo kakati Katonda eyawa etteeka nti bwe muligulyako temulirema kufa nagubaliisa ne bafuuka bange asinziirawo kakati ate okujja okunona naye ba Musa asinziira ku ki okutwala ba Enoka mu ggulu. Teriyo Mukama gwakwana ku nsi kuno
atali mu kibi atali wakufa abo basitaani abatwalira ku ki alina lukusa ki kyava abalumbagana era nekyandikibwa ekirala kati oga tubisome musumba ebyawandiikibwa bino tudde ku kibuuzo ekyo. Nanjolesa Yosuwa kabona asinga obukulu ng'ayimiridde mu maaso ga malayika wa Mukama ne Setaani ng'ayimiridde ku mukono gwe ogwa ddyo ab'omulabe we. Mwana agamba Setaani nti Mukama akunenye gwe Setaani weewaawo Mukama yeerobozezza Yerusaalemi yakunenye oyo si kyekisiriize kyakwakulibwa mu muliro. Era Yosuwa yali ayambadde engoye ezekko n'ayimirira mu maaso ga malayika. Maleyo n'addamu n'agamba abo abaali bayimiridde mu maaso ge n'ayogera nti mumwambuleko engoye ezekko. Agamba Yosuwa nti laba nkuyimusizzaako obubi bwo nange naakwambaza ebyambalo ebitenkanika. Tuyanza tugenda kusoma n'ekyakubikkulira tugenda bigatta wamu byonna ebyawandiikibwa. Kubikkulirwa Essula 12:10 lugamba nti nempulira eddoboozi eddene mu ggulu nga lyogera nti kaakano obulokozi buzze n'amaanyi n'obwakabaka bwa Katonda waffe n'obuyinza bwa Kristo we kubanga aloopa baganda baffe yasuulibwa abaloopa mu maaso ga Katonda waffe emisana n'ekiro. Tweyanziza kigambo ekibaddewo nti aloopa baganda baffe mu Yuda 9 aloopa Musa nti Musa tagwanidde genda akigamba Katonda. Mu Zekariya batulaze Yoshua nti tagwanidde amuloopye eri Katonda. Ne batwalako ne mu Yobu era olowooza Yobu akutiira bwereere. Kati wano batugambye aloopa baganda baffe emisana n'ekiro. Ne tuddayo ewa Musumba Kakembe ekibuuzo kyo Musumba kati awo tukireete bulungi nti etteeka lyagamba bwe muligulyako temulirema kufa. Ate si kufa bufi naye okufa okw'emirembe n'emirembe. Naye ate tulaba nti Musa Katonda amutwala amukwakulayo mu ntaana n'agenda naye. Tulaba Beriya bamutwala, Enoka bamutwala. Katonda asinzira ku grounds ki okutwala abantu bano abalina okufa emirembe n'emirembe ate n'abatwala mu ggulu. Sitaani abamutuufu bw'agamba naye kituufu Katonda byonna yogera bituufu. Toli feya wateekawo etteeka alyo n'ogamba nti balina kufa mirembe na mirembe ate gw'omu abajjayo n'obazuukiza ate abalala n'obatwala butwazi mu ggulu. Katonda ekibuuzo ekyo akiddamu atya? Kisoboka okuba nga bakimubuuza nga ne General Conference yonna etudde nga amawanga gonna bamalayika baani bonna batunudde bwe bati nti Katonda osinzira ku grounds ki kutwala abantu bano mu ggulu ate ng'etteeka lyagamba nti bwe muligulyako temulirema kufa ate okufa okw'emirembe n'emirembe. Njagala tukiddemu naye nga buli omu akoonako briefly naye atuuliriza akitegeere bulungi. Kasooka nyongereko katono. Yes eva. Sitaani byavunaana Musa mutuufu yato mu Misiri ana n'ebirala bye yakola bitamanyi. Yakuba ku lwazi emirundi ebiri tunaabajjira amazzi. Kakati ono Yoswa gwe baleese abonaye Sitaani byamuvunaana mutuufu. Lwaki? Obukakafu tulabirina agenda okutuuka ali ng'ali mu nziina ezikongedde. Sitaani byavunaana kiwanuka bituufu gye biri. Bituufu nnyo. Etteeka lya Katonda livunaana ebintu ebyo Sitaani byavunaana. Tereevu. N'olwekyo ekibuuzo kya Sitaani kiri genuine. Generally speaking. Kiri legitimate. Baddemu. Msela kabicho. Nze ndowooza bwe nti waliwo enjogera egamba nti leave things of generals to the generals. Sitaani yayagala ate okuyisuka we yandikoze eki bwe yandikomye mu lubereberye. Katonda bagambagana nti tukole omuntu mu ngeri yaffe. Eyo gye bateeseza okukola omuntu naye mu ngeri yaffe kitegeeza ayagalenga bo abeere wa mukwano nga bo
naye ate bw'atulonde kuba bwe bamukoledde mbe baalikola ki baalimuwa nti bw'atatulonde omu ku bo n'agamba nti nze nja genda nfe ku lulwe kati ebyo byonna biri behind scenes for Satan era ye avunaana lwaki Musa agenze ne Enoka ne Eriya kubanga plan of redemption talina kyagimanyiiko tugikakasizaawa nti anyigiriza nnyo nga wano batulugunya Yesu to the point of kumuteeka ku musaalaba naye nga tamanyi nti we bamukomerera ebibye biba biweddemu. Yes. Musumba we njagala oyongereko mukande kiwanuka nga tonnajja ekibuuzo pulaani ene ey'obulokozi Sitaani bwajja n'anya Katonda nti obatwala otya Katonda amuzze ebbali n'amugamba Sitaani tofaayo kakati mu mwaka bwe guti Yesu Kristo ajja kujja abafiirire asasule ebbanja abimunnyonnyola. Ekyokulabirako ndeeta kya Yobu wakkiriza okugjawo olukomera kyali kyakulwanyisa ki kyali ataddewo okuwangula Sitaani kiki kyennyini kineme kwongera bwongezi omwanika ensizi mulabe yagamba nti olukomera lwolwo ndugyeyo mukuwadde naye bulamu okwolesa ebikolwa bye naye yamussa ku bbali n'amugamba olukomera ndugyeyo guleke weetale naye tonvaako muwadde buli kimu naye tonjuwa. Tugamba Yobu Katonda nga aline Sitaani. Sitaani bakimubikkulira nti byengenda okukola ku Yobu bibigenda okunjiwayo nedda teyakimanya teyamanya ekyama kya Katonda kyakozesa okuwangula olutalo luno mu ngeri y'emu Katonda bw'agamba nti alokodde Enoka Katonda bw'agamba nti alokodde Musa Katonda alina kwakisinziiza akisinziiza kuki kuteesa eyagamba nti bwe muli gulyako temulirema kufa ate asinziira kuki asinziira ku kukkiriza kwa Enoka kusalawo kwe amutwala atya mu ggulu nga tasoose kusasula bbanja eryetteeka lyeriga nti buli gulyako tolirema kukola ki Sitaani akaayana ono ateekwa kufa mirembe na mirembe Sitaani mutuufu etteeka lye wateeka bwe ligamba akati otinkiza naye opipira naye okukuta naye wakozemu ennongoosereza awo wasinziira Sitaani avunaane Katonda ekyejjereza Katonda ndowooza tunaakiraba eri maaso mu Baluumi 3 nga atunnyonnyola nti Kristo bw'akomererwa n'ebibi biri ebitaasasulwa byonna Brian mu byandikwa bino yatulaze nti Kristo bw'atuuka mu kuteesa kuno okw'abantu bano the divine ng'era basazeewo okulonda Yesu Kristo okuba nti anaakiikirira ensi yonna. Bayibuli yatugambye nti n'agumiikiriza ebyo ebyali byakolebweddwa nti Yesu Kristo ku musaalaba olwo nno n'abeera the ultimate sacrifice eneesasula etteeka lino eryali lirina okutuukirizibwa Sitaani lyakola lyali mu kukaayanira ennyo nti Yesu Kristo wajja n'azaalibwa ku nsi kuno n'abeera ku nsi ng'omuntu n'atuukiriza byonna n'abanga ekyenkomeredde tayonoonye etteeka n'abanga atuukiriza obutuukirivu bwonna. Bw'atuuka ate liri etteeka eddala nga libanja nti omuntu yenna azaaliddwa ku nsi kuno azaaliddwa mu kibi yeetaaga kufa. So Yesu Kristo n'alyoka afa. Bw'afa
n'atuukiriza etteeka lino. Kino tukitunuulirira tutya? Bwe tutunuulira Yesu Kristo ng'ali mu kiseera eky'okufuusibwa ku lusozi, tulaba nti newankubadde Katonda yali yatwala Eriya, n'atwala Musa, n'atwala ne Enoka, naye mu kuweebwayo kwa Mukama waffe ng'ali ku lusozi olw'okufuusibwa, nga bategeera nti ekiseera kyonna essaawa yonna agenda kutulugunyizibwa, bakka ne bamuwa amaki, ne bamuwa amaanyi, ne bamugamba taata, kubanga newankubadde baali mu ggulu naye baali babaddeyo nga tebalinaayo bukakafu bwa kubeererayo ddala. Setaani kyavunaana Katonda yali avunaana bwa bwereere, kubanga Katonda yali ateeka okutuukiriza etteeka nti empeera y'ekibi kukola ki? Kufa. Njagala kutereeza tamuvunaana bwereere. Mukama Katonda abagambye ba Adamu, ba Musa, ba Ibulayimu basale obuliga, bayiwe omusaayi gw'endiga, ayenze aleeta akaliga. Kakati alabika abayenda n'abatta abantu, n'abatta Abamisiri, abatwalira ku musaayi gwa ndiga. Tetakola kibi. Ebyo Setaani bimukolera. Endiga bwajja okuloopa eno ngaze okulookuma baganda baffe, ne bamugamba nti nabaleetedde ku musaayi gwa ndiga. Setaani taddamu n'abuuza nti endiga yeyenda. Eriga kibi ki? Musomba kakati wangi kyembadde nsaba tugendere ddala mu Baluumi, awuliriza akakasenti bye mutuwadde byonna biri mu Bayibuli. Twagala tutandikire mu Baluumi, tutandikire ku 21, kubanga twagala kuzimbira ku kibuuzo nti Katonda asonyiwa atya ebibi by'omwonoonyi, ate n'abeera nga Katonda ali just nga mwenkanya, nga ye yagamba nti bwe muli gulyako temulirema kufa. Bayina kufa ate tulaba abasonyiye. Twagala tutandikira awo nti Setaani tumuddemu ekibuzo kyabuuza naye nga tusinzidde wano mu Bayibuli okuddibwamu kwe. Mukyala Kabiito. Tunagenda katono musumba kyabadde annyonnyola, Setaani awaalirira nnyo bano bagende mu kufa nga bw'ayagala, kubanga enteekateeka y'obulokozi ye tebagimwanjulira nti munange Kristo alijja alibafiiririra. Kati buno obuligana biki byonna musajja atuje kyatamanyi nti busonga kwoli. Ye alaba bambi akaliga ke batidde obwereere, tamanyi nti wali alijja okufa kw'endiga kuno konna kukome. In fact Katonda bw'akiliiminga nti Musa mutwalidde ku musaayi gwa kaliga, Setaani ng'akuba kerere nti mulabe bye nabagamba mukubya byaye tali fair, talina na butuukirivu, endiga yakoze eki n'okuba tali just. Baluumi sura ya 3 olwabiri mbadde nsaba batusomere akantu k'okumande. Paragraph akasooka agamba nti ku buli lwekyusa okukola kwa Kristo kuddiriza okuzimbulula n'okukola kwa Setaani. Ate okusinziira ku Yokaana ebbaluwa esooka sura 3:8, Yesu kye yava alabisibwa amalewo ebikolwa bya Setaani era alyoke azikiriza oyo yalina amaanyi ag'okufa ye Setaani. Bebulaniya 2:14. Kyokka okuwangula okujjuvu obufuzi obw'omulabe kugenda mu maaso mu mitendera ebiri. Omutendera ogusooka okuyita mu mulimu gw'omusaalaba, mutendera ogwokubiri Kristo okuyita mu mulimu gw'omusaalaba. Kristo ajungululira ddala okulopa okw'omulyolyomi ye Setaani, era oluvannyuma Setaani n'obwakabaka bwe bajja kuzikirizibwa. Amen.
sitaani enkayana bbiri. Omuntu tasobola kukola butuukirivu eyonooneka olw'ekibi obwetaagibwa olw'eggulu omutwala otya nga tamulina. Namba 2 bayonoona nakati bakyayonoona mpeera y'ekibi kufa omutwala otya nga tasasudde. Ebibiri ebyo Katonda abisalira magezi ki? Yesu abisalira magezi ki? Okufuna obutuukirivu obwetaagibwa n'okusasula ebbanja eryo. Tugenda olaba mu Balumi. Naye kankano awatali mateeka Balumi 3:21. Naye kankano awatali mateeka obutuukirivu bwa Katonda butegeezebwa amateeka ne bannabbi. Obutegeezebwa amateeka ne bannabbi bulabisibwa. Bwe butuukirivu bwa Katonda olw'okukkiriza Yesu Kristo eri bonna abakkiriza, kubanga tewali njawulo. Kubanga bonna baayonoona ne batatuuka ku kitiibwa kya Katonda, naye baweebwa obutuukirivu bwabwe lwa kisa kye olw'okununulibwa okuli mu Kristo Yesu. Katonda gwe yassaawo okuba omutango olw'okukkiriza omusaayi gwe, okulaga ng'obutuukirivu bwe olw'okuleka ebibi ebyakolebwanga edda, Katonda ng'agumiikiriza. Ene maaso okulaga obutuukirivu bwe mu biro bino alyoka abeera omutuukirivu era ng'awa obutuukirivu akkiriza Yesu. Awo njagala okubuuza kubanga bagambye obutuukirivu buno tuweebwa buweebwa. Lwaki Musumba? Kubanga ffenna twayonoona. Olwo n'abutuwa ye abujjawo. Okwonoona kwagamba kwa mirundi ebiri. Adamu bw'ayonoona ffenna twayonoonera mu ye. Balumi 5:12. Olw'okwonoona kw'omu ekibi kyayingira okuva ne kugoberera. Ng'ogyeko ebyoyo naffe tulina ebyaffe bitwekolera ne tugattako. Naye ekibi nnyo ekyenkanidde awo tetusobola kukolayo ka butuukirivu n'akamu akatuweesobola mu butagwawo. Kyavaga nti obutuukirivu buno abutuwa buwi kubanga tetusobola kubukola, naye abujjawa. Ekyokuddamu kiri kimu nti olw'obudde bwe tutalina bumala kulambulula buli nsonga. Mu Balumi 5 ebizibu byaffe byayitamu Adamu olubereberye. Katonda mu pulaani ye sitaani gy'atamanya, Katonda n'aleeta Yesu nga ye Adamu owookubiri, n'atuteeka ffenna mu Adamu ono owookubiri. Adamu ono owookubiri byagenda okukola ebituufu, naffe tubeera mulimu ye ne tubituukiriza. Kimbasaba tusomere mu Balumi 5:8. Kale bwe kityo olw'okwonoona kw'omu omusango bwe gwasinga abantu bonna. Sokolekerawo olw'okwonoona kw'omu gye tutaali omusango gwasinga bo bonna. Kuba Katonda ye pulaani ye bwe yakola tuli corporate, tufenda tuva mu Adamu. Bwe kityo n'olw'obutuukirivu bw'omu ekirabo kyali ku bantu bonna. Amina. Okuweesa obutuukirivu obw'obulamu. Yongerayo akalala, Yesu obutuukirivu buno abufuna atya? Asobole okubumpa sitaani nga tanyeze, asobole okubumpa sitaani nga asirise beke. Kubanga olw'obutawulira bw'omuntu omu oli abangi bwe bafuuka ababi, bwe kityo n'olw'okuwulira kw'oyo omu abangi balifuuka abatuukirivu. Olw'obutawulira bwa Adamu ffenna twafuuka batawulira. Olw'okuwulira kwa Yesu okwola yazaalibwa okutuusa lye Yesu ekikubo ekisembayo ku musalaba nga tayonoonye kakembo nga ndi luddawa andi muye. Obutuukirivu obwo bumbalirwa bwe mukkiriza nti nawangula ekibi n'amateeka. Olw'obuwulize bwe kyaba asobola okuyimira n'agamba nti laba afuga ensi wuyajja, naye nze tandiiko Tandiiko omusango. sitaani nga talina wayinza kuyima n'agamba nti Yesu atalina.
yamugeza nako maaso ku maaso n'amulya. Kaakati ekyo kisasula ebbanja liri paatule sitaani yabadde akayanako ennyo abatalina butuukirivu bagenda batyambulamu obutaggwawo abatasobola kuba mateeka bagenda batya banagamba nti abakkiriza mbubawadde nabutuukiriza si ku bwabwe naye ku lwange webale nnyo yabutuukiri amiina. akati ako bwe kiggwa nesigalayo ebbanja sitaani naga nti please kale ekyobutuukirivu nkitegedde naye ate waga nti bwegulyako tebalirima kufa basasudde atuddiremu malumi 325 oba 24 24 kwetwa naye baweebwa obutuukirivu bwabuwa lwa kisaaki olw'okununulibwa okuli mu Kristo Yesu. Katonda gwe yassaawo okuba omutango olw'okukkiriza omusaayi gwe okulaganga obutuukirivu bwe okulekanga ebibi ebyakolebwanga edda Katonda ng'agumiikiriza. Ebibi bya Adamu byasonyiyibwa temporary mukaliga. Ebibi bya Enoka byasonyiyibwa temporary mukaliga. Katonda asirise sitaani alaba buliga alaba bukamukukulu yewunyigire jabusinzirako nalwala abantu muggulu kumbe naayina ekyama kyatamugambako nti Yesu bw'alijja yagenda okutuukiriza etteeka liri perfect sacrifice yagenda okufa naye nga mukufaako atiddemu ne Adamu ebyemabega bisasule abisasule abisasule byonna balangirira ndi kiwedde sitaani lwazuukuka naga nti saamanya yali atema muti kwatudde era ndoza senga sitaani yamanya nti okufa kwa Yesu kuno sikukwe teyandi musembukambwe teyakimanyako nti yandimukuumiddewo wiiki eyo yonna Katonda agiteeka ku screen mu nsi yonna sitaani neyeyanika neyekola ekigenyi ku Yesu naye teyemuttamu. Ndowooza ne we yatuuka n'abanga baafunamu ku sensi n'agamba nti kambikalubye nnyo ajja kubivaamu era Katonda abimuggyemu mu Getsemane bwe yakabamu Getsemane n'agamba nti kitange ekikompe kinzije sitaani n'afuuwa n'alinnya kagere singa kimuggyako bwalemwa n'agamba nti n'amutuusa ku musalaba n'aleeta obulumi obutagambika kitange ki ekikondesezza awo watubuuliza nti what more would I have done. N'abuuza ekyo kyesigenda kwerabira ne Katonda yennyini ali ku tension kubanga Yesu ali mu buntu muntu ayinza okutendeberera bwatendeberera byonna biyiika nebyaba Enoka ekyabaleeta ku lusozi olw'okufuusibwa. naye bw'amala n'alangirira ku ssaawa era n'agamba nti kiwedde olutalo lwasirikidde emyaka n'emyaka nelubanga luwangudde era bw'agamba nti kiwedde n'afa ku Sande n'azuukira sitaani n'asigazayo kagundi kamu kokka ekibuuzo kakweri kamu naga nti okufa tafudde afiiridde Sebadduka Sebadduka bamusalira gwaki mirembe na mirembe nolwekyo Yesu afudde mirembe na mirembe alina kufa mirembe na mirembe afazaali tajja kudda mu ggulu tegeka bajasaawo bakuume bamukuumireyo eyo alina kufa mirembe na mirembe avaayo atya ng'ate etteeka lyagamba kufa mirembe na mirembe. mukiddemu tuveewo tugende mu maaso Dennis kiddemu
nti Yesu nga individual yali blameless. Era Katonda aboza Sitaani nti Yesu nga individual olina ky'omuvunaana, ayina etteeka lyali amenyeeko. Katonda aboza yazaalibwa mu kibi. Sitaani ng'agamba ssebo sirina kyenkola ki. Yesu nga individual yali perfect, yali blameless, ng'akkirizibwa okuzuukira. Naye mu kuzuukira kuno nga sebadduka ate neekwese muli. Kati awo nange bwe nviiramu Bagalatiya 2:2 nakomererwa wamu naye nenzuukira wamu naye. Yesu nga individual yali blameless, era nga Sitaani talina kyakola ki kyamunenya. Bwe kugamba nti nze talina kyavunaana, kubanga Yesu byonna yakola ki yabituukiriza. Ssebo n'akalake kano nti Setaani oba nkyogere ntya nga bw'okyagadde nga bwe nkyagadde. Yesu bw'afa eggulu ne liraba obwenkanya bwa Katonda. Setaani bw'abadde avunaana Katonda ebbanga lyonna ng'amuyita omulimba, amuyita atasaana, atali mwenkanya, obwenkanya bwa Katonda ne bulabika. Mbu bamalayika ne bakwata ku ggulu, enzikiza neekola ki? Neekwata nga balaba omwana wa Katonda amulinako obwannannyini, amutulugunyiza n'amutta mu ngeri efaanana bw'etyo. Obwenkanya bwa Katonda yereso nje tuliko tuli mu kulaba obwenkanya bwani bwa Katonda ne bulabike. Doza emwego na bigugamba nti okuva ku olwo Sitaani n'agobwa mu ggulu. tiyadda mu kulinyayo ne kati talinyayo. Sitole gye tusoma ku 12 nolaba olutalo n'agobwa nga Mukama takutte nako. Abamikayi bekwatiddemu bamalayika bebagoba nga babadde balabasire mu bagamba genda nene bagamba nti zisanze ensi abagituulamu kubanga ssa gye muli ng'alina obusungu buyitirivu. Busungu ki? Akitegedde nti kana akakaudyo ak'obuliga kamuyita kulitalaba, akakodyo ak'omusalaba teyagutegedde bulungi, kati asala gonna kitonde. Kakati bw'agenda okujja n'obusungu buno abumalira ku ki? kukuute waabwe embwegoba wa kiwempe. Oba muli batuukirivu oba muli babi, mwenna baagala lumu, kiba kiyinzika ne ku balonde ba Mukama naba abatta ate teyagayisanga empologoma. So katugende ku kitundu ekiddako olw'obudde. Ekitundu ekyo kinene nnyo, naye tugenda kusoma Isaaya essula 5 nnyo lusooka paka ku lwokuna. Mukyala Kabiita abifule mu Matayo essula 21 nnyo lwa 3 paka 39. Genda gata stories ezo 2 omulundi gumu. Nyimbira muganzi wange oluyimba olw'omwagalwa wange ebigambo eby'olusuku olw'emizabbibu. Muganzi wange yalina olusuku olw'emizabbibu ku lusozi olugimu ennyo, n'alusimira olusalosalo, n'alusigulamu amayinja gaamu, n'alusimbamu omuzabbibu omulungi ennyo nnyini, n'alusimba mu wakati ekigo, era n'alusimamu essogolero, n'asuubira lubale zabbibu ne lubala zabbibu za mu nsiko. Kale nno mmwe abatuula mu Yerusaalemi, nammwe abasajja ba Yuda, mutusalire omusango mbeegayiridde. Nze n'olusuku lwange olw'emizabbibu nandiyinziza kukola kinate olusuku lwange olw'emizabbibu kye nalemwa okulukola. Bwe nasuubira lubale zabbibu, ekyalubaza ezabbibu ez'omu nsiko kiki? Matayo 20:33-39. Muwulire olugero olulala. Waaliwo omuntu omu eyalina ennyumba ye, n'asimba olusuku olw'emizabbibu, n'alukomererako olukomera, n'alusimamu essogolero, n'azimba ekigo, n'alusigira abalimi, n'atambula olugendo. Awo omwaka bwe gwali gunaatera okutuuka ebibala okwengera, n'atuma abaddu be eri abalimi bamuwe ebibala bye. Naye abalimi ne bakwata abaddu be, omu ne bamukuba, omulala ne bamutta,
omulala ne bamukasukira amayinja. N'atuma nate abaddu abalala bangi okusinga olubereberye ne babakola nabo bwe batyo. Oluvannyuma n'abatumira omwana we n'agamba nti banaamuwulira omwana wange. Naye abalimi bwe baalaba omwana we ne bagamba bokka na bokka nti oyo ye musika, mujje tumutte tuli obusika bwe. Ne bamukwata ne bamusindiikiriza mu lusuku lw'emizabbibu ne bamutta. Soyanziza tulaba wano olugero lw'omu lusuku lw'ezabbibu. Wali ewasoose tulaba Isaaya ng'ayogera, naye nga olusuku luno ye Isirayiri, nga Mukama abuuza kiki kye naalikoze ekisuka ku ekyo kye nakola, nga tulaba nti abagamba n'obagamba please come and judge, mujje munkoleko audit mulabe kiki kye saakola kutuukiriza byonna, munoonye we munvunaanyira nti okuba kino teyakola ki teyakikola. Briefly Mwami Ssewankambo, biki Mukama kwasinzira okubuuza ekibuuzo nti kiki kye saakola ebintu bye yakolera Isirayiri? Bimu ku bye yakola Isirayiri waasinzirira okugamba naye buli kimu kiki kye saakola. Bwe tulaba olugendo lwabwe nga bava e Misiri, sooka baali mu kubonaabona okwenkanidde awo, nabo bennyini nga nabo bawulira nti babikooye. Bw'aweereza omuddu we Musa okubanunulayo n'ebibonyoobonyo byonna bye baalabako ne bayitamu, tukimanyi nti abakkiriza ebyo Katonda bye yateekawo ng'amateeka ag'okugobererwa baalokoka naddala nga kufiira kw'omwana omubereberye. N'abajja e Misiri bwe batuuka ku nnyanja ate era ne bagamba lwaki ate otuleetedde wano okubonaabona, wandituleseeyo. Naye era naawo teyabalekererawo, n'afaako kyakola ne bayita ku nnyanja ng'olukalu, ng'eno kisenge ky'amazzi ne kino kisenge ky'amazzi. Ababadde babalumba ne bafiira mu mazzi ne batambula olugendo. Bayibuli etutegeeza nti n'engoye ze baali bambadde kazibe engatto zaakulanga nabo wangi taata zaakulanga balo zaatambula, kwegamba nga tebeetaaga ate kusibamu tusooke tugende ku katale gundi tugule eneyulise. Kati ebyo byonna abikola olw'okuba ayagala okununula omuntu. Bw'atuuka ku lusozi Sinaayi ate n'atuma Musa agenda abaleetera biki amateeka. Musa ayambuse ate obeekoleddeyo nnyana ffe tuweeyo kye tunaasinza. Kwegamba awo bw'atuuka n'abuuza ekibuuzo kiki ddala kye nandikoze okusingako awo nga tokiraba. Ekyamazima tewali. Naye abuuza kyaki era abuuza baani? Abuuza abantu be. Nsi yonna, kubanga bw'ogenda mu Isaaya essula ey'okutaano eri ayogera ku Isirayiri, wano mu Isaaya ayogera olugero luno oba oluyimba lw'omuganzi we ayogera ku nsi yonna. Bw'abigattira awamu Katonda byakoze ku lw'omwana w'omuntu, kiki kye yandikoze? Nakkiriza omwana we eyazaalibwa ki omu yekka bw'ati, n'amuleeta n'amuwaayo ku luki ku lwaffe, alyoka ayanika obubi bwa Setaani n'abwanika. Naye abasajja n'abakazi ne bagaana okubukola ki? Okubulaba. N'aleeta amazima amajjuvu mu kigambo kye Bayibuli, naye abasajja ne basalawo okugoberera, naye nga bye bagoberera si maki. Olwekyakibuuza abamugaana ffe kitukwatirako wa? Kyetukwatako kubanga ffenna tuli bantu, ffe abamukkiriza. Katugamba akibuuziza ku lunaku luli eri nga tuli eri mu ggulu eri. Bw'akibuuza ffe abamukkiriza tumuddemu ki? Ffe tumugamba nti ssebo ffe twalabuka ne tukkiriza bwe twalaba bye wakola byonna ku lwaffe. Akibuuza kwejjeereza, kubanga gye tuvudde tuzze tulaba nga omulabe Setaani agenda amupaatikako obulimba, amupaatikako obutali butuukirivu, byonna agenda abimusiiga. Naye kaakano Yesu Katonda ng'abuuza okugamba nti mumaze okukola oditi kyeki kye musanze
kiki kye mulabye akibuuza bonna abatuukirivu n'abatali batuukirivu ffenna tutuubula okutuuka ku common judgment egamba nti mazima ddala byonna obikoze kiringa ekibuuzo kyembaga babuuza nti bwe baba alina ensonga yonna ajogere kaakano kubanga mu ggulu ekyalimu abalimu akakankana saa yeeno oluvannyuma lwakakati bwe kabeerayo sirikanga buki sirisa emirembe gyonna nyanza sebo olutalo lwa sitaani luno okusinga luli ku mpisa ya Katonda mulimba mwenkanya kati abuuza naffe abalaba tukakase ddala mwenkanya si mwenkanya mugumiikiriza si mugumiikiriza yes sebo nyongerako nenfundikira yes ndowooza ekibuuzo kino wakibuuliza kya universe yo bwe kimala okuddibwamu conclusively ayinza n'okubuuza nandi kakati bano abaŋŋaana mbakolere ki bwe mbazikiriza mba mutuufu mba mukyamu nga nabo bwe bali those in favor say aye naye oluvannyuma conclusion yakyo ekibuuzo kino kimaze okuddibwamu tewali kyotaakola kigenda kukola nga vaccination kugema ekibi obutaddayo kusituka nate emirembe naye nga buli alina akabuuzo amaze kaddamu tweyanziza tulaba nti gye tutagenda soma Matayo 21:45 ne bagamba nti abo abafalisaayo ne bagamba ono alabika ali kuffe ne bakitegeera naye era ne basigala nti nga bwe twagamba nti emitima gyabwe gyali gyaguba ne basigala n'enteekateeka yaabwe ey'okutaani Yesu Kristo naye twagala tulabe ekitundu ekya Thursday kino kye tunoonyaamu twagala tulabe lwaki Katonda ono tulabye nti ebiseera ebisinga erinnya lyavaayo mu Yobu essula ya 38 ya 39 yabuuza Yobu ebibuuzo 6 ng'amubuuza wali ludda wanga nkola kino wali ludda wanga nkola kino gye twasomako mu Isaya yagamba mujje tuteese ffenna naye nga mu Luzungu kyali come and we reason mujje njogere ebyange namwe mwogere ebyammwe tulabe wawendi omukyamu mufunze Katonda alwanirira nnyo erinnya lye twagala kwebuuza lwaki Katonda bwe kituuka ku linnya lye avaayo sitaani amuvunaana Katonda avaayo erinnya lye n'agamba tekiri bwe kityo nga bye banjogerako lwaki erinnya lye lino alirwanirira nnyo mukyala Kabiito alirwanirira kubanga ayagala okwanika obulimba bwa sitaani naye ng'okulwana kwe twalaba nti ye takuba ng'omi alekera Nakimbugwa eddembe ly'okwesalirawo n'ayira Nakimbugwa omukwano n'amuteekako emirembe n'ebiringa ebyo kati nga mucyo nti Nakimbugwa ono senga atambula ng'ekigambo kya Katonda bwe kiri sitaani obulimba bwe buba bweyanise. Katonda abadde mwesigwa ebbanga lyonna ye yatutonda yatulinako obwannannyini naye setaani azze amujwetekako ebigambo era ng'atimanyi ng'ayogera nti ye si mwenkanya oba ekigambo ekyo n'okutegeera kankano twakitegeera naye era tukyayogera ebigambo byebimu Katonda yayagadde oli afunye accident Katonda yakoze eki anti era Katonda yamuwa ennaku ze buli muntu alina ennaku ze Katonda ziyamukola ki ebyo byonna bijwetekako si Katonda nti si mwagazi songa Katonda waffe wakukola ki wa mukwano wakwagala Katonda kyava jjayo embeera ze alaga abantu bategeere obulimba bwa setaani obwenkanya bwa Katonda ne bulyoka bukola ki bulabika. Ku kibuuzo kyotubuuzezza mbadde nsaba batusomereko ku Thursday akatundu kano akajjayo enkolagana yaffe. Yagambye nti okuyita mu byawandiikibwa byonna Katonda alaga okufaayo ku linnya lye. Lwaki tosobola kubeera mu nkolagana ya buziba na muntu ng'empisa ye ng'empisa zo aziwanda lulusu obanga takwesiga oli
aba kugamba mukazi we oba musajja we nti oyo gwasuubira okubeera naye ebirimbo by'omutawaana ebikwata ku mpisa yo wandikoze kyonna kye wandisobodde singa wamugamba ebirimbo by'empisa zo wandikoze kyonna kye wandisobodde okwaŋŋanga oba okumenyawo ebiwaayirizo ng'ebyo kubanga ebigambo bwe bityo singa bikkirizibwa byandimenyeewo enkolagana yammwe ey'omukwano. Amina. Ku kigambo ekyo kye ŋŋamba kye kino nti olw'okuba Katonda alina omukwano gye tuli ayagala okulaba nti enkolagana yaffe eno ey'omukwano ebeerawo. Bw'alaba oli alinyirira mu linnya lye abajjawo enkolagana eno ajjawo omukwano guno kye kimujjayo ajja alwanire erinnya lino. Tosobola kuba na nkolagana n'omuntu nga alina ekifaananyi ekikusiigiddwa ekitali kituufu gy'ali n'osigala ng'omwesiga n'osigala ng'omwagala. Ekimujjisaayo okulwanirira erinnya lye lino kwe kukuuma enkolagana eno, kwe kukuuma omukwano ogwo gwalina gye tuli naffe tumwagale nga si kya buwaze naye nga kyeyagalire. Bulana kinyende bulungi omukwano ogw'amazima mu lubereberye 2:24 nga ndi musajja kyanavanga aleka kitaawe ne nnyina nayegera ne mukazi we nabo banaabeeranga omuntu omu nti omusajja ne mukazi we baali bwereere naye nga tebalina nsonyi. Obwereere buno bwa mirundi ebiri, obwereere physically ne mentally. Physically baali bwereere naye nga balina nsonyi. Number 1. Number 2, obwereere obw'omwoyo. Omukwano ogw'amazima guteekwa okuba gulimu obwereere mu mwoyo, mu mutima. Omuntu ng'asobola okutunula n'akuyisaamu amaaso ne gatuuka eri. Obwesige bubeererawo. Bwaba akazikiza nga sitaani bwaye yakasiga omukwano guno gubaamu ebizibu. Katonda kyaba abaana bwezizingirire obuzikiza sitaani bwe yaleeta bonna amale kumalawo. Tulyoke tubeere mu bulamu obutaggwaawo nga teriiyo akiika nsingo. Tweyanziza katumalize n'amawulire amalungi agali mu Bafilipi essula 2 onyero 11 kada tusomere amala atuweleyo okwebaza nga tuli ku nsonga eno yennyini y'okwejjerezebwa kw'erinnya lyani lya Katonda. Agamba ole 10 nti buli vviivi lirifukamirira erinnya lya Yesu ery'omu ggulu n'ery'oku nsi n'ebya wansi w'ensi, era buli lulimi lwatulenga nga Yesu Kristo ye Mukama waffe, Katonda Kitaffe aweebwe ekitiibwa. Oba twagala oba tetwagala oba Yesu omukyawa kyenkana ki, ekiseera kigenda kutuuka evviivi lyo limufukaamirire era nga lyogera nti oyo ye Mukama waffe ssaawa esembayo. Katonda ow'ekisa, Mukama w'emirembe, tukwebaza kubanga okuyita mu kisaa kyo ne mu kwagala kwo okutayogerekeka watufuula baana, era nga bwe tuli abaana tuli basika obwakabaka bw'omu ggulu. Tusaba ekisaa kyo n'okwagala kwo kyongere okutunyweza mu kukkiriza amagezi agaffe gabule naye agava gy'oli ge gaba gafuka obulamu bwaffe. Enkyembu onoolabika ku biro eby'eggulu, abaana baabo bulenzi nabo buwala abakkiriza ekigambo kyo era nga batambulira mu mateeka ago ne mu bulungi bwo, ffenna tutwalibwe mu bwakabaka nga bwatusuubiza. Totuleka nebeera naffe. Abaana baabo bulenzi nabo buwala badde bawulira ebigambo bino kabikole ku bulamu bwabwe olw'okubakyusa n'okubazza obujja. Ekisa n'emirembe beere naffe era otuyambe okweyongera okukuyigako n'okukutegeera. Oweebwe ekitiibwa ogulumizibwe naffe tuweebwe omukisa oguva gy'oli n'okunywezebwa mu ggwe. Tusabye okuyita mu Kristo Yesu omulokozi waffe era Mukama waffe. Amen.